Kkooti enkulu mu Kampala etandise okuyiza omusango gw'ebyokulonda ogwabwa munna NRM Farida Nambi mwawakanyiza obuwanguzi bwa munna NOP Elias Luyimbazi na Lukoola. Farida Nambi yasose mu kaguli ku bajulizi 10 abalina okusoyibwa bannamateeka banna Lukoola kajjojijoji w'ebibuuzo era asose kukuba birayiro ng'akutte ne Quran nga byagenda okwogera byonna bwe biri ebituufu nga Mukama Katonda ye mujulizi we. Bannamateeka banna Lukoola nga bakulembeddwa Muhammad Mbabazi bamutadde ku nninga okunnyonnyola ku muwendo gw'obululu omutwalo gw'Omukaaga bwalumiriza nti tebwabalibwa mu bifo 14 awalondebwa ku muzikiti gwa Mbogo Posta ne Kazo Angola. We got this total number of voters that were not tallied from the Electoral Commission issued documents that were certified even. Bamusabye okuwa obukakafu obulala nti obululu bwayogerako bwebwo ddala obutaabalibwa. Wabula Nambi asanze akaseera akazibu okukakasa omuwendo guno bw'atyo n'asaba calculator asobole okubugatta obulungi. Wano enjuyi zombi zikkiriziganyizza okusaba kwa Nambi era omulamuzi Bernard Namanya ali mitambo gy'omusango guno alagidde kkooti okuwummulamu akabanga Nambi asobole okufunirwa calculator. Olukomyewo bannamateeka batandikidde we bakomye nga baagala ono annyonnyole ekikola omuwendo gw'obululu omutwalo gw'Omukaaga bwalumiriza nti tebwabalibwa. Kazangola SP to Z at LC1 office, the total number of voters was 1,002. Nambi alumiriza ng'obululu buno bwe butaabalibwa olw'emivuyo n'effujjo ebyaliwo omwali n'okwonoona ebikozesebwa mu kulonda. Results from 14 polling stations, including mine as a candidate, were not returned on that day. Okusinziira ku byava mu kakiiko k'ebyokulonda, Nalukoola yasinga Nambi eyali mu kifo ekyokubiri obululu 9,171. Kyokka Nambi olubuuziddwa oba obululu buno obutaagattibwako bwabufuna yali asobola okuwangula akalulu kano n'akkiriza nti bwali tebusobola kumuwanguza. Assuming you got all of them, they voted for you. If you have one there, however, not elected, with 11, 454. No, my lord. Kyokka ono alumiza ng'ebifo obululu obutaabalibwa bwe yabirinamu essuubi ery'amaanyi okumuwanguza akalulu kano. I won in more than 10 polling stations, and yes, I should have expected that where I voted from and where Councillor Masut in Kazangola voted from, we would have garnered support from there. Nambi era alagiddwa okunnyonnyola ku bigambibwa nti Nalukoola yeenyigira mu kukuba kakuyege ku lunaku lw'okulonda. Atugambye nti nno mu kalulu kano mwalimu candidate wa People Power. Ekyo tulowooza mu kalulu kano tekalimu candidate wa People Power. Samuel Muyizi nga y'omu ku bannamateeka ba Nalukoola asabye kkooti okugoba obujulizi bwa Nambi nga bamulumiriza nti talina bukakafu era byayogera bamugamba bigambe. Ti obujulizi bwonna Nambi bwalaga nti yabuulirwa gy'ataali mu mateeka tebukkirizibwa, era tusabye kkooti obujulizi bwonna ebugobe. Obw'abajulizi bagamba nti bye bamugamba kuba mu mateeka tugiyita years evidence. Nambi ng'ayita mu bannamateeka be ababadde bakulembeddwamu Ahmed Mukasa Kalule bategeezezza ng'ebibuuzo ebibadde bibuuzibwa bwe bitabaddeemu nsa. Tuli bagumu ddala kubanga ebibuuzo bye bamubuuzizza oba bye bakamubuuzaako ku nkya ya leero byonna bya yegeyege kubanga bannaffe abo kye bakoze kwe kumutwala mu kuteebereza. Omusango guno gwakuddamu olunaku lw'enkya nga bannamateeka ba Nalukoola bongera okukunya abajulizi ba Nambi abalala.